ekiwandiiko era watali kwekutulamu bannamawulire bonna mu ggwanga bagenda kubanga batambulira wamu mu mirembe okulaba nga balaga obutali bumativu bwabwe ku byekkola ebibatuusibwako ebitatana ekifaananyi kya poliisi. Mwezi 31 ogw'okumi omwaka 2019 ekibiina ekigatta bannamawulire mu ggwanga kirangirira ekikookolo envumbo esibiddwa ku butaddamu kusaka mawulire gonna agava mu kitongole kya poliisi. Bannamawulire mwenna gye muli eno ensonga si ya mwana w'amawulire asaka amawulire akwata kamera abeera ne peeni abeera n'olupapula abeera n'ebikozesebwa mu field. Nsonga ya mulimo gwonna ogw'amawulire. Tubasaba era nga tusuubira nti mugenda kutwegattako mu kutuukiriza ekikookolo kye tukoze era tusuubira nti mugenda kutwegattako mu butatutuma kusaka mawulire ga police. Mande tugenda kuŋŋaana ku kitebe kya police Naggulu ng'ekitututteyo kutwala kiwandiiko kyaffe ekiraga okwemulugunya ku bikolobero ebitutuusiddwako. Enkuba etonnya ennaku zino etandise okuleeta ebizibu era ng'amabendobendo agasinze okusanga okusoomoozebwa kwe kuli ebbendobendo ery'ebugisu n'ebbendobendo ery'essebeyi nga wetwogerera amataba gatandise n'ettaka okubumbulukuka ekyongedde okweraliikiriza abawangaalirayo. Mu kiro ekigeze olunaku olwaleero enkuba yatonye e Kapuchorwa n'ereka nga ebitundu ebisinga obungi amataba ge gakwaniriza kwoleka n'ewala ettaka okubumbulukuka era omwana wa myaka 4 yafiiriddemu. Omugenzi ye Seyita Abrahamu ng'ono wa ku kyalo Maruku ekiri mu muluka ogwa Roki mu ggombolola eya Goromba mu disitulikiti y'e Kapuchorwa. Okusinziira ku batuuze mu ggombolola eno bagamba nti enkuba yatandika ku lunaku olwa bbalaza olwa ssabbiiti eno era ng'ebadde etonnya okutuukira ddala ekiro ekyakese olunaku olwaleero nga kakati bw'otuukayo ebintu ebisinga byonoonese omuli amayumba okubanga gagudde emmere y'abatuuze kakati esaanyiziddwawo olw'amataba nga tebalina nsuubi nti oba oliawo banaafuna obuyambi ne balaga okutya nti ssaawa yonna boolekedde ajjalani amuwadde akatebe. Batu bali munzu ngeboke bali kwageza kukubalanga nga kwalanga ebinyu bageza kukwigula omudyango nenganke gulu kwiguka oda kwageza kukutundula embuga kwakola ki kwabatusamo ni babana katute nyumba yange ensula kati kusomero obange ikyayagala kulya tegeda kunonya. I don't have. That's why gona bulaidawe bizibu byegamana ate zikizanga zikikala zinzo mezi gongane ekuli mubula mu butuufu. Taata w'omugenzi ye Alex Gedudu ategeeza nti omwana we Seyita Abrahamu yabadde ne mwannyina omuto nga basala omugga nti kyokka olw'okubanga amazzi gabadde ganjadde nga gabisa olutindo tebasobodde kulaba kyokka nga gabadde gaddukira ku misinde kwe kumwera bw'atyo n'afiira mu mbulaga. Buzo omwana alazeewa enkomyewo ewaka neneetoloola ebigere abigenze eri wansi ku mazzi eri kanentunuulira kino ekiwatu nga yeekulukudde wansi amazzi gabadde mangi amazzi ne gakuba ki obugere n'akola ki n'agenda mu kinyi kati watubadde nga tunoonya ne tugenda eri wansi eri ne gyakola ki gyalabikira kati we n'abadde eri ku kkubo jasi aliwo omusajja yakomyewo n'aŋŋamba munnaayo omwana bamufunye naye ng'omwana alina obulamu naye ng'agenda kukola ki agenda kufa. Era mu mbeera yemu ettaka libumbulukuse mu Nyamuhuga Sere ekisangibwa mu divisioni ey'Ebulembiya mu disitulikiti ey'e Kasese ne lita abaana 3 kwoteka n'omu asimattuse. Ettaka lino lyabumbulukuse mu kiro ekyakese olunaku olwaleero mu kibuga eky'e Kasese ng'abafudde kwe kuli Mumbere Deriki wa myaka 3, Wezire Mumbere wa myaka 10 ne John Stanley Masereka wa myaka 10. Ate nga waliwo omwana omulala Morini Kabugo ow'emyaka 7 era nga naye abadde mu kisenge kyekimu abagenzi mu babadde asobodde okusimatuka wabula nga addusibwa mu ddwaliro erya Kirembe Mines Hospital ng'embeera gy'alimu si nnungi kubanga amagulu gonna ekisenge kigagwiridde. Abaana bonna abana babadde babeera mu nnyumba emu era nga babeera ne jjajjaabwe Theresa Bira ne John Shege ab'emyaka 8 wabula nga tegeezeddwako nti basoose kulowooza nti babadde balumbiddwa babbi olw'okuwulira emiranga mu budde obw'ekiro bagenze okwamukanga abaana balaajana ebifunfuku nga bibagwiridde. Ssentebe wa LSA yokusatu owa Bulembiya Division Pasco Kasoke ategeeza nti bali mu kutya nti ssaawa yonna enjala eboolekedde ate ng'ebizibu nga bino ebyakufiirwa byolekedde okusigala nga bibalumba kubanga kiraga nti enkuba ekyatonnya ettaka ligoze n'asaba abatuuze be abali mu bitundu ebiraga nti birina obuzibu bw'amaanyi ddala bandisoose ne babyabulira.
The rains came late and people also planted very late, meaning that if the rains are going to be too much, the rains are going to destroy the crops that are so far been planted, and we are likely to have scarcity of food. We are calling on people of good heart that whoever may have something should extend it to the people of Bulembia, because as I speak, people have no food, the crops have rotten in the gardens, and we are likely to have famine. Atumira polisi mu buvanjuba obw'ebbendobendo erya Lwenzori Samuel Asimwe akubiriza abantu abali mu bitundu ebyensozi okusooka okubyamu kanti kubanga embeera eno ekyeyongera okusinziira ku byafulumizibwa ekitongole ekinoonyereza ku mbeera y'obudde ekyalaga nti enkuba erina okutonnya paka mwezi ogw'ekumi sinakindi okuyingira omwaka ogujja. N'asaba abo bagamba nti balina basobola kubanga babudamizibwa bagende mb'emikwano gyabwe n'ab'eŋŋanda mu bitundu ebirala. In the meantime, we can as well relocate to safer areas, most especially in lowlands. Those of us who have relatives down, we can move there. Even those who don't have, our brothers and sisters can re-accommodate us for this period of time between now and January, so that we can secure ourselves, we can secure our families, we can secure our property. Eyali minisita w'obusinga obwa Lwenzurwe yali akola ku nsonga y'embeera y'obudde n'ebyobuwangwa Sylvester Kule Walyuba naye akubiriza abatuuze b'e Kasese abali ebitundu ebizibu basoke babyamuke nti kubanga tebaagala kubala mirambo gy'abantu baabwe nga bafa olw'enkuba ate gye babadde baagala. I follow the trend of the deaths that have occurred on this mountain due to landslides hitting the houses of our people. And most of the people that we have buried have been those living in the upper rooms, the rooms that are next to the cliff. We have not buried the owners, the masters of the houses, because they sleep on the lower side. So the landslides usually occur on the upper side. We've seen that it is very unsafe to rear our children on the upper rooms of the houses. Abasomesa baweereddwa amagezi obuteesigiriza abalabaniriza enteekateeka yaleeteddwa ey'okulaba nga bongera ku bitabo byabwe n'ebbaluwa zaabwe ez'obuyigirize era nga mu nteekateeka gye baagala omusomesa yenna atandikirwako alina okuba nga alina digiri. Ekiteeso kino kyaleeteddwa nga kigendereddwamu okulaba nga abasomesa ku mitendera gyonna bafuna ssente ze zimu kyokka nga zongezeddwa okumalawo embeera y'okukaaba mu bakola omulimu guno. Ssaabawandiisi w'ekibiina ekitaba abasomesa mu ggwanga ki Uganda National Teachers Union UNATU mu bufunze Philibert Baguma abadde ng'ayogerako ne munnamawulire waffe agambye nti enteekateeka eno nnungi wadde nga bamu bakyagiraba ng'embi n'agamba nti egenda kuyamba nnyo gye bali okumalawo babadde babeerimbikamu nga tebamanyi kyakukola ate nti egenda kuyamba n'abasomesa okwongera okufuna obukugu n'okumanya enzirukanya y'amasomero bw'aba nga batandiseewo agaabwe kibayamba okugaddukanya obulungi. Primary Teachers Colleges twalina ba tutor nga ba diploma eyo nayo bagifeezingawo n'olwekyo okugamba nti beetaaga degree ekyo tekyetaagisa nti essira tugite ku esente tunaazijjawa za kugenda okusoma degree kyetaagisa tulabe kiki ekigendererwa kirungi oba kibi. Ffe ng'abasomesa tubadde tukyali eyo mabega ku baruwa y'okusatu naye ensi etambula n'olwekyo tuleke okutya nti essente tugenda kuzijjawa ez'okusoma ne tutuuka ku lulengo olwa diguri. Atannayitaayita yatenda nnyina okufumba. Salt FM gyeyitidde ekusokooleddeyo bino. Kale kalira onoonyumiza abalala. Ensonga era ekyasaanikidde eggwanga lya Uganda ye ya Makerere University nga abayizi beekalakaasa n'abandi okusigala nga basakkiriza nga bagamba kimu Profesa Barnabas Nawangwe amyuka Chancellor ke kaseera alekulire. Olunaku olwakatunulira baprofesa ab'enjawulo era abaze babeera mu kifo kino kye kimu ekyamyuka Chancellor. Omulala gwe yaddira mu bigere omwaka 2017 yali Profesa John Dumba Sentamo yali mu kifo kino okuva omwaka ogwa 2012 paka omwaka ogwa 2017. Profesa Venasius Balyamuleeba yali akola nga Vice Chancellor okuva 2009 paka 2012. Profesa Lilian Tibatemwa Ekirikubinza yali akola nga Vice Chancellor okuva mwezi ogwokuna paka omwezi ogw'ekkumi omwaka 2009. Profesa Livingstone Serwada Lubobi yali Vice Chancellor okuva omwaka 2004 paka November owa 2009.
Omulala Professor Pancras John Mukasalubowa Sebuufo yali Vice Chancellor okuva 1993 paka omwaka 2014. Professor Barnabas George Chiria yali Vice Chancellor okuva mu April 1986 paka November 1990. Omulala yali Vice Chancellor Professor William Sendeza Kajobe nga yali mu kifo kino emirundi ebiri. Ogwasooka yava 1977 n'akomala 1979. Baamuza 1990 n'akoma 1993. Professor Joseph Sekyalya Winter Lutwama yali Vice Chancellor okuva 1975 paka 1977. Professor Asavia Wandera yali Vice Chancellor okuva 1973 paka 1975 n'akoma 1979 paka 1986. Omukulu Franka Kalimuzo yali Vice Chancellor okuva nga lumu omwezi gwali gwa musanvu omwaka 1970 n'akoma ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi gwali gwa 10 omwaka 1972. Abo beba Vice Chancellor aba Makerere University. Ako ke kabadde akanyumero kaffe atannayitaayita ku Salt FM. Omulungi awuliriza gegabadde amawulire ag'essaawa zino nkwagaliza akaseera akalungi n'okusigala ng'owuliriza Salt FM ffe nnyo. Yenze Sentongo Frederick Lugomvu tokyusa kalimiko. Gabadde amawulire ku Salt FM.